Mutabaagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansuubire muli bulungi kansuubire yonna gye musinzira okundaba obulamu butambula nga bwe mwabubala bwe tebutambula nga mbwabubala inshallah ebintu bijja kutereera bugumiikiriza na butagwamu ssuubi. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebintu bye tulina okukola oba ne bye tutalina kukola nga ggwe omukyala otudde ku mukira gw'omusajja. Abakyala muyina eŋŋombo oluusi gye muŋŋamba oba mumanyi okuŋŋamba senga nze bannange omwami wange takkiriza mutuulako ne bwe mba njagala nnyo naye senga nkoze ntya. Yes, abasajja abamu bagaana okubatuulako because of you guys how you do it. Engeri gy'okikola emataringa. Omusajja bw'obanga omuzina bulungi tasobola kugaana mutuulako. Omukazi bw'obanga omuzina bulungi tasobola kugaana muyingiza mukira oba muzina style eyo unless nga weeyitiiyuula bubi. Omukira ogwo gwe mulaba guli very sensitive. Nti tegukolebwa magumba gukolebwa misuwa naye ate gusobola okumenyeka. So kati mwe mugenda ne mutuula ku mukira gw'omusajja oba ogenda n'otuula ku mukira gw'omusajja n'otandika ogubuukirako ng'olinga ali kutena bum obuuka bubuusi. Yes, tugubuukirabuukirako but in a very sensitive way. Si fuluma yingira. I don't even recommend muntu buukira ku mukira ogwo nga ofulumayo wenna n'oddamu n'ogutuulako ofulumayo n'oddamu n'ogutuulako. It's very dangerous. Osobola okwesanga ng'omuntu omukira ogwo ogutudde ebbali like ekituli oteebedde ebbali gwe kennyini bigenda kuluma ate naye kennyini ogenda mukosa nti asobola n'okufuna kye tuyita penile fracture kwe kubeera nga ofunye fracture y'omukira oba nga omukira gumenyese. Gumenyeka nga bw'olaba omukono we gumenyeka nga bw'olaba okugulu okumenyeka noga bannange yafunye fracture compound oba simple. Ebiseera ebisinga bafuna simple fracture because eggumba terifulumayo kuba tetulinamu ggumba mu mukira tulinamu misuwa. So ky'oba odameginze oba odameginze misuwa. So kirinza oviirako omwami ono okubeera ng'oluusi taddamu nakuyima bwe kiba nga kibadde very severe kubanga kisobola okubeera severe obulumi nga bumuyitiriddeko nga alina kugenda mu ddwaliro straight away to the hospital. Of course ne bamugamba munnange damage nnene so bw'aba akugaanye aba n'ensonga ze. Then n'ekirala omusajja asobola okubeera nga aluuzinga amaanyi ge ag'ekisajja ng'ayima naye ng'omukira tegwereega kuggwaayo okitegeera kubanga alinamu kaddamage ke yafuna like tasobola nga luli nti yali ayima ne guyima ne gufuukira ddala ng'omutayimbwa n'akuzina nga ku luno ayima naye ne gusigala nga guli awo gulebera nga naye aguwulira nti teguyimye kuggwaayo tegusanyusa. So bali so sensitive about that ate nga kitegeerekeka kuba ensonga yaabwe etegeerekeka. Then ekirala kye nniza okugamba nti omukyala bw'oba nga oli mu kuzina omusajja ng'oyagala kubuukabuukira ku mukira tofulumya tovairako ddala. Bayiza bwe tetubuukirabuukira na ku mukira ekizibu bambalage ntya olaba nga bw'ositula ebbina lyo nga bw'olizaawo ositula bbina onyeenya kiwato ositula bbina nga bw'olizaawo bw'otyo bw'otera okuzina. Bino ebyabuukabuuka kozesa nnyo ekiwato kyo n'akabinako nga bw'osituka bw'oddako ate nga togusitukako gwonna like nti oguveeko then oguddeko gusigalayo kitiipu kino oba ekikira kisigala ekitwe kisigalayo. Waliwo ne kaseera kala ketukozesa kennyini ak'okuzina omusajja n'obeera nga ozina kitwe kyokka like ogenda n'oweebaka mu kifuba kye obeera ogutuddeko then n'okunaamiriza bw'oti n'owebaka mu kifuba kye n'obeera nga onyeenya bbina lyokka. Mu kunyeenya ebbina obeera ozannyiikiriza kitwe. Abasajja kabalala leero omukazi bw'oba omanyi okukakola oba oli pro. Naye ebiseera ebisinga tutandika mpola teri muntu nabagamba teri muntu azaalibwa nga amanyi ekyokukola ku nsi kuno. Olaba naye babitabo nga bya class teri yazaalibwa nga yamanyi okubala teri yazaalibwa nga but persistence, patience and practice. Ogenda okulaba nga ekintu okikutte ekintu okikuguseemu mpola mpola otandika tomanyi aba neesinga kati ntandikirawa otandika tomanyi. Nasharingako ka video ka engeri gye tusobola okuzinamu omusajja mu WhatsApp group and I think I'll be sharing another video very soon. So abagala kujoininga WhatsApp group ya bwereere but WhatsApp group eyo tebeerayo nnyo misomo nti giri dedicated nti gino. It's a normal WhatsApp group. It's just for my fans. You just join for fun. Naye bwe mba nga nina ebintu bye nsomesezzaako nga nandiyagadde okusharinga videos about bye nsomesezza mba nina bisharinga eyo cause ku YouTube mba sibola bisharingawo.
according ku mateeka agafuga YouTube. Sorry about that. Ekirala, omusajja bw'oba omutuddeko ng'otudde ku mukira bulungi nnyo, kozesa ku mikono gyo, kozesa ku ngalo zo. Mugenda ne mutuula ku mukira n'obeera okwo ng'obuukabukirako nga ttena, emikono ogisimbye no mabbali. There is nothing you are doing. Kati nno n'omusajja wattu gw'oliko waabanga naye tabitegeera naye ali awo atunula butunuzi, kale ne bibeera nga bibabowa. Osobola okukwata omusajja n'okwata emikono gy'omusajja n'ogiteeka wano mu kifuba kyo. N'omulaga nti akwate ku mabeere go azannyise ennywanto zo nga gwoba omuzina. And si bya pa slow motion ekola nnyo mu nsonga zino. Speed si ye yeetaagisa wabula olina okubeera nga omusajja omuzina mpola. Naawe emikono gyo osobola ogitambuza n'okwata wano ku bubeere bwe n'otandika okubeera nga asuna ennanga. Omanyi ng'oyisaako ekigalo ky'ekisajja eno otadde mu kifuba naye ng'ekigalo ky'ekisajja kizannyisa obubeere bw'omusajja. Obubeere bw'omusajja obola nabagamba bulinga mabeere gaffe. Ennywanto ye erimu nerve endings mpitirivu n'omusajja nno bw'atyo bwe yakula naye ayina nerve endings mpitirivu nti bw'omuzannyisa ku bbeere bw'omuyonka ku bbeere oba bw'omukwatirira munnanga ayima. Kwazesa emikono gy'okkiriraku wano mu kifuba kye bw'oba olina omusajja ng'ayina akatto ke bayita akatto k'abakyala kwe kubeera nga omusajja alina ebyoya ku kifuba. Bw'aba alina ebyoya biweeweete muyisaamu omukono gwo kkiriza omukono awo, kkiriza jangu omukwate wano mu kiwato wano ng'okkiridde ddala wansi ng'agenda okutuuka eno wansi mu bitundu bye by'ekyama. Teekaawo emikono gyo then otandika okubeera nga onyoola ekiwato. Nga tobuukabuuka tokola kiwabula onyoola ekiwato. Omanyi okunyoolera ekiwato ku mukira, ekyo ekintu abasajja bakyagala nnyo. And n'ekirala kye nninza obagamba, omukyala bw'ofuna chance n'otuula ku musajja ng'omuzina, focus on yourself first. Soka weefeeko gwe okwesanyusa then olyoke olabe eby'omusajja. Kubanga eno style y'emu ku styles eyaffe nga ffe abakazi gy'osobola okubeeramu n'okola ky'oyagala nti osobola n'ogikozesa okutuuka ku ntikko. Lwaki? Kuba ekisooka engeri gy'oba otudde ku mukira kiba kikuwa omwagaanya okubeera nti osobola okuhitinga spots ezisinga ezireetera omukyala okutuuka ku ntikko. Ate kikuwa olukisa okubeera ng'osobola okontrolinga speed kuba kuzinira oba kwozinira oba omukira kwe guyingira nga bagufuluma. So oli yakirimu gwakirimu ye ali bubeezaawo kati ye gwe giva ye ya receivinga. So ekyo ekintu olina okubeera nga at least weefaako nga gwe omukyala. Ekirala kye mbadde njagala okwogerako, bw'oba otudde ku mukira gw'omusajja yiga okukyusa ku style. Omukira gwe osobola ogukyukirako by the way, osobola omuzina ng'omutunuulidde, osobola okukyuka n'omukuba amabega, osobola okumuzina like oluka style awo ke nasomesezaako oba kali mu videos amaaso bazamme gasimanyi naye oba ogutuddeko then oyawula bwawuza ebigere byo n'obeera nga like okutta ekigere kye then n'obeera nga kwewaniridde ate n'otandika okubeera ng'omuzina. Banaye ate ako kawooma nnyo eri abakyala. So munzikiriza nkomawo nti mwerabira subscribinga, kulikinga, commenting. Omukama abanjagalire ate abankuumire. Yeah.